Weewaawo akati oyawula ddi nti bajjajjange nina kubabikka bwe nti? Oyawula ddi era budde ki bw'osobola okumanyiramu nti jjajjange nina kumuwa ggomesi? Era oyawula ddi mu kaseera k'olimu nti jjajjaawo olina kumuwa lubugo? Era oyawula ddi nti jjajjaawo olina kumuwa kikooyi? Akati omukyalo ono agambye nti yaloose ng'alaba akutte engoye mu kaveera naye nga yasinze kwetegereza nnyo nga mulimu obuleega amabeere. Omukyalo ono agamba nti bwe yeeyongeddeyo mu maaso yasanze nga waliwo swimming pool n'ayingira amazzi awuge, era bwe yawuze yayambadde ennika n'ayambala akaleega ndowooza n'akagoye akalinga nga nayiti ne yeekuba mu mazzi. Omukyalo ono agamba nti yagenze okulaba nga waliwo obwana, wabula mu kujja okulaba obwana yagenze okwekanga ng'ali bwereere. Akati wabaddewo awo ne ssente ze 50,000 yagenze okulaba nga zitoba, wabula bwe yazitadde ku bbali ndowooza ne wajjawo akaana. Obwana bwabadde nga bulenzi nga bubiri, kyonna kye kiri. Akaana akamu kabadde kaddugala nnyo nga n'empale eyulise. Akaana ne kagamba nti empale kagenda kugitwala ku kyalaani bagitunge, wabula akaana akamu kaamubbyeko ssente ze, gambe ne kakubbako ssente zo ne kadduka nazo. Kyokka wagenza okuva mu mazzi ng'olaba oli bwereere n'onoonya engoye ne zibula. Ekyavuddemu ndowooza n'ofunawo olugoye n'ogoba akaana okagamba nti Maaka mpa ssente zange. Akati naye olugoye lwe wafunye olyoka okagobe lwabadde lwa yunifoomu. Engoye zo zaabuze, wabula awo n'ofunawo sikaati nga ya yunifoomu. Obubaka buno obutegeeramu ki? Njagala mmanye tekinikisi za Lubaale z'ateeka mu bubaka oba wakati ng'akola editing mu bubaka. Ekisinza okutukuba n'ekisinza okutulumya butamanya bubaka, naye singa tumanya obubaka bwe tufuna ku mitwe, singa tumanya jjajja nina kumutereeza ntya, era jjajja agwa mu kkowe ki, era nina kutandikira ku ki, era nina Lubaale ono muteekerera nga nsinziira mu mulamwa ki, awo mujja kusobola okutereeza empewo zino. First sooka omanye Lubaale waggwa mu kituntundu kya buzaale oba kyasooka. Lubaale wasooka tutegeeza Lubaale atudde mu kituntundu eky'obutonzi eky'olubereberye. Lubaale wasooka aba Lubaale atudde ku bulongo obw'olubereberye. Tulina enjawulo wakati w'obulongo obw'ekika n'obulongo obw'olubereberye. Bagamba nti Lubaale watudde mu bulongo bw'olubereberye, Lubaale oyo Suwaddiiro aba wa Nsozi, aba wa Mbiri, aba wa Ntabaalo. Era Lubaale oyo abamu ebikusike oba ebyama bingi byaba asirikidde. Era ye Lubaale gw'owulira nga bakugamba nti tutereereza Lubaale okuva ku mulembe gw'abajjajjaffe bakitaffe, tuzunze tutambudde wano na wali, Lubaale yagaana. Lubaale oyo omwaliro gwe guba muwanvu. Omwaliro gwa Lubaale oyo tegutereezebwa musawo. Omwaliro gwa Lubaale oyo yeekola yekka, wabula ng'osinzira mu ebyo by'olaba ku mutwe gwo. Kati ekituntundu ky'obuleega mu kaveera bwokka bwetegereza naye nga akaveera kalaga kalimu ngoye, ekyo kituntundu obubaka bwabukuwadde maama Naalongo. Kati Lubaale oyo tebamusamira, Lubaale oyo tebamwaza, Lubaale oyo tawaana, taba wa ngoma, tawaana kuŋŋanya kika tugenze kuyita Lubaale, kuyita mpewo. Kati Olubaale aba agudde mu ttuluba ery'okutambulira oba okutambuza, okuzuula mukazi kyoyo akulaga ebintu ebyo. Kubanga ne bw'oyita Lubaale awo oba osiwa nsano ku mazzi. First osooka n'omanya nti akutte obuyinza mukazi oyo maama Naalongo, okutta akaveera kalimu engoye naye osinze kwetegereza buleega. Akaleega kaleega mabeere, nika ebikka kasolo, okitegedde? Peti ebikka bituntundu bya mukazi, nayiti bagisulamu. Kati ekituntundu ky'engoye ezo kye kituntundu ekimala okukulaga nti oyo maama Naalongo. Akatuntundu ako si ka muzimu. Akatuntundu k'omuzimu kakulaga empewo ng'ekufuuwa oba obutiti oba okumera olutiko, nomanya nti jjajjange ayagala lubugo. Kyokka ekituntundu ekyokumanya nti mu kaseera kano maama Naalongo yamanja kwe kuloota engoye zino ezibikka amabeere
okitegedde, ezibikka ebituntundu ebyekyama, kyokka nga mu kaveera mulimu engoye endala. Kati awo oba olina okufukamira n'obuuza maama, oyagala lugoye ki, gomesi ki, ya langi ki? Awo n'oba ng'otandise olugendo lwa maama Nnaalongo. Oliko obwa Nnaalongo, oli mukyala mukulu, mukyala nakazadde, ke katuntundu obadde olabira abaana bano. Kyokka maama akubanja gomesi ye, maama ali bwereere, ke katuntundu k'olabiddemu ng'okutte engoye mu kaveera, katuntundu mw'olabidde obuleega mu kaveera omwo, obuleega amabeere, ekitundu ky'olabiddemu ng'owuga, wabula mu kuwuga ogenza okulaba ng'olina 50,000 n'ogamba zijja kutoba, n'osooka ozijjamu omale okuziteeka wali ku bbali. 50,000 zitegeeza kuttaanya nsonga. Oyo olubaale taba wakuyita, oyo olubaale taba wakuteekerera, oyo olubaale si bintu, wabula ssente zino 50,000 kwe kuli ansa. Nina kukola ntya lubaale ono? Okuttaanya kye ki? Okuttaanya mwe muli eŋŋendo, mwe muli okutambulira ensonga ezo, mwe muli okwebakirira awamu lubaale oyo. Naye nga lubaale oyo wa mbiri, wa nsozi. Kakati mu kituntundu kino ng'oloota, oli azze n'akugamba nti obulwadde buno bujja kuwonera mu Mbaasa. Kakati tulaba abantu abasinga obungi naddala ab'engabi baava ku nkingiizi za Tanzania. Abamu babeera baziba, abamu baba Tanzania munda. Okitegedde? Abava ku lubuubuuto olwo oba mu lubuubuuto olwa Tanzania munda oba ebweru wa Tanzania, bannamuwanga abeebunguludde ensi eyo Tanzania. Tulabamu n'Abasukuma n'abalala bangi. Oli akugambye nti obulwadde buno bujja kuwonera mu Mbaasa. Tulaba abamu bava mu bbendobendo eriraanye Kenya. Kitegedde? Kati omanya ddi tituli bannamawanga? Omanya ddi titwajja buzzi? Era omanya ddi ekika mwentudde jjajjaffe olubereberye nga tutandika ekika kino wakati nga wakyaliwo omulembe omuwawa? Omanya ddi nti jjajjaffe yajja buzzi? Bye birotolooto eby'enjawulo ebikwettanira ku mutwe. Oluusi oloota bannamawanga, oluusi oloota abantu Abanyarwanda otambula nabo, oluusi oloota abantu nga Batanzania bwomanyi ku kyalo okwo otambula nabo, abantu ab'enjawulo. Oyinza okuloota obusajjasajja obwo ku byalo okwo, oluusi si Buganda naye ng'olaba bw'oyita nabo, oba abakazi abagwa mu tuluba eyo nga bw'oyita nabo. Ky'oba olina okumanya nti ekirooto kikulaga jjajjaawo, kubanga bw'oloota omuntu gw'oyita naye jjajjaawo mu bw'empewo oba mu bw'embuyaga, kye kituntundu ekikulaga omuntu gw'oyita naye. Otera omulootera mu mikwano gyo, mukwano gwo, mukulu wo, muganda wo. Kitegedde? Oloota otya omuzimu? Era omanya otya nti ndiko omuzimu? Kwe kulootanga buli budde ng'otambula ne mukulu wo, kwe kulootanga buli budde ng'otambula ne muganda wo, kwe kulootanga buli budde nti nabadde ne mukwano gwange mu kirooto, nga mukwano gwange alina byandaga. Ye jjajjaawo omuzimu ogubeera guyita naawe, gwe gweteeka mu kiti ekya mukwano gwo, gweteeka mu kiti ekya muganda wo, kuba yaba muganda wo ku lusegere, yakuwa bulamu buli kimu, era yakuwa obubaka. Obubaka bwonna bw'ofuna buyita mu jjajjaawo gwe okusobola okubufuna. Kyekimukulosa nga muganda wo, kyekimukulosa nga mukwano gwo gw'obeera oyita naye buli budde. Akati mu kirooto kino oli akugambye nti obulwadde buno bugenda kuwonera mu Mbaasa. Kati oba omaze okumanya jjajjaawo yavaawa, bugenda kuwonera mu Mbaasa, kikulaga nti yeewali eggezi, yeewammwe. So tebagamba kugenda mu Mbaasa oba Kenya oba Tanzania, wabula bakulaga nti okuwona obulwadde buno olina okuddayo okumanya wavaawa. Obulwadde buno bugenda kuwonerawa, nti tuli baggwanga bwe riti, tuli bannono bwe ziti, oba tugoberera buwangwa bwe buti. Kati mu nteekerera ya lubaale, omusawo ono akkolako alina okuba nga mugezi, alina okugatta obukugu bwe, obwongo bwe n'obumanyirivu n'ekyo ekyamuleeta okusamira, n'agatta obubaka bwo bw'ofuna n'obukugu bwe, n'akugiramu ansa. Abantu mujja kutereeza lubaale. Kitegedde? Naye so si muntu kuviira olw'okuba ayogera Luganda, olw'okuba aseka nnyo, olw'okuba agamba tuva mu Siga bwe riti, olw'okuba agamba tuli ba kika bwe kiti, olowooze nti lubaale oyo anaatereera. Munteekerera ku gy'omanyi nti yeeyo galunti ajja kutereera. Singa abantu babadde baddayo ne bafuna omwaliriro gw'obubaka, oba omwaliriro gw'okutaputa obubaka, oba omwaliriro gw'okutegeerera abalala mu ngeri y'okubamanyirako baka bwe bafuna, singa abantu tebakaaba, singa abantu batereera ne bava mu nnaku ebaluma
lwakuba ennaku zino abantu batereza lubaale nga bwe balabye, abantu batereza lubaale, olina aba n'ebintu nga bingi naye nga jjajjaawo ayongera muluma tabirabanga, bintu biribwa mmese, buli lwagenda babiddamu, jjajjaawo mugamba nedda si byebyo. Main point nga omuzzukulu oba omusawo wakati atereza ne gwe batereza tebatuukanga ku main point, wabula bateekerera Kiwanuka bwe yeeyoleka genda oleete ennyondo ya Kiwanuka, Ddungu bwe yeeyoleka kati tumuwe olutuula, Mukasa bwe yeeyoleka genda oleete ensumbi. Naye ng'omulamu omukulu guba muzimu. Bw'otategeera muzimu ne bw'oteekerera emmando emyaka kakadde tosobola kutereza lubaale oyo, kubanga omuzimu be bantu abaaliwo abasobola okukulambulula n'okukulambika oba okuwabula. Ebintu ebyo byatambulanga bitya, tuli baggwanga ki, Mukasa namusamiranga atya, Kiwanuka, kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So buli lw'olanduka n'emisambwa n'oteekawo ensumbi ya Mukasa, eryato nkutaddewo, olutuula nkutaddewo, Kiwanuka ffumu lye nkutaddewo, ate simanyi mayembe simanyi bino mbitaddewo, naye nga tonnamanya Munabuddu empewo tesobola kutereera. Era osobola okujjuza ebintu mu nnyumba ne bituuka n'okkulumya omutwe, naawe n'otuuka n'olanga buli lw'ofukamiramu si bituufu. Waliwo ekitundu ekifuga lubaale, kye kitundu eky'emizimu. Ekitundu ky'emizimu mwe tuyitira okumanya lubaale eyo nga bwe yatambulanga. Kati bw'otamanya Munabuddu, bw'otamanya jjajjaawo yayambalanga atya, bw'otamanya jjajjaawo yafumbanga mmere ki, yanonoozanga biki, oba osembye, mujja kuteekerera nnyo, mujja kuteekawo ebintu bingi, mujja kukola ebintu bingi, era ebintu bingi mujja kubiteeka mu ssente. Naye nze nkulayirira lubaale oyo tasobola kutereera era abeera talitereera. Kale n'obubaka bwo buno bagambye nti obulwadde bwo bujja kuwonera mu mbaasa ogw'omweso. Kitegedde olwo lugero, ezo ngero ze ngero za lubaale. Lubaale akuyisiza olugero, n'olaba ng'otambula n'omuntu oba mukazi oba musajja ku kyalo n'omuloota emirundi ng'esatu naye ng'olaba oyita naye alina byakulaga mukwano gwo. Kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. First sooka otuule, lwaki neeyolekerwa nnyo omuntu ono omukiga ku kyalo, lwaki anzijira nnyo? Abamu bweyolekerwa munnamawanga n'ojja okipaatiika nti oyo Kaliisa, oyo Nakayima, so nga kyadde kikulaga ggwanga lyennyini mw'otudde, n'olandika okwetimba embugo, buli kimu n'okikozesa mbugo. Kitegedde awo gaa nti neeyolekera abantu abatali Baganda, olinaga nti oyo Kaliisa, naye nga si Kaliisa buliisa, wabula ggwanga lyennyini mwe muva. Kisinzira ekirooto ekyo kibukutiramu bbanga ki ekiri mu bannamawanga, kijja emirundi emeka ku mutwe gwo okuva lwe wabeerawo. Kati bw'oneesiba ku Kaliisa just Kaliisa, era enteekero ejja kuba ekulimi kituufu. Bw'oba olota bannamawanga oli ayinza okugaa nti oyo Kaliisa oba Nakayima, kituufu kubeera ly'ebbendobendo mw'oba, naye lubaale omuteekeredde mu kkowe eryo. Akati awo wali ebibuuzo. Akati mukyala gwe ogamba bw'oti nti bwagenza okweraba mu mazzi ng'ate ku lubalama lw'amazzi waliwo obwana, n'otya okujja mu bwana kubanga wabadde bwereere. Ke katuntundu kali akakulaga kaveera nga kalimu engoye mulimu n'akaleega. Kyokka ekitundu ekyo si kya lubugo, ekitundu ekyo kya ggomesi. Okitegedde maama Nnaalongo. Kati bwagenza okugoba akaana, wagenza okujja ku lukale okunoonya engoye zo kati ziriiwo. Okitegedde n'ofuna sikati nga ya uniform. Kyeki lwaki oluta uniform? Uniform kituntundu eky'abaana abasoma. Omuntu ateekamu uniform aba agenda ku ssomero. Kati ke katuntundu akakulaga nti lubaale oyo si wakwaza, si wakuyita mpewo, lubaale oyo si ngoma, wabula lubaale oyo kumanya na kuzuula kikyendi, okwezuula n'okwenoonya kikyendi. Lubaale ono namutambuliza mu kkowe ki? Bw'abanga maama Nnaalongo yasoose okuneeyoleka, lubaale ono ategeeza ki? Lubaale oyo alimu ebikusike, alimu ebyama bingi. Era ekituntundu ky'oteereddeko uniform ogoba akaana era okagobye naye nga tukakwata naye nga kabuze n'5000. Okitegedde kitegeeza nti olina kunoonya balongo. Lubaale oyo atudde ku bulongo, abalongo badduse n'ebibyo, balongo be balina ebibyo. Wakati mu kuttaanya ensonga olina kwegayirira abaana ne bakkiriza ozittaanye, kubanga kadduse na 5000. 5000 zitegeeza kuttaanya nsonga. Lubaale oyo atudde ku bulongo era olina kusookera ku bulongo. Kyekitundu mw'obadde ogobera akaana kano akalenzi, wabaddewo n'akalanga kalenzi, kyokka akaana akadduse n'5000 kano empale ebadde egubye nga nkyafu, yakuba ejjudde ettaka.
ate ng'eyulise nekakugamba ngenda kugitwala ku kyalaani. Ekituntundu ky'empalo gitwala ku kyalaani, ebyo byama. Waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kuvvuunulira ku ssimu ng'olimala kutambula, olimala kunoonya mbiri, ne bakutegeerera obubaka. Era bw'obanga onootwala obubaka awantu olina okuba nga oli musiru oba mwana oba mbuzi n'okkiriza okutegeererwa. Singa oba ogudde ku muntu asobola okutaputa ayina eyakolerera oba eyayitabira omwaliriro gw'obubaka, kubanga tulaba ekitundu ky'obubaka buli omu abutema, naye obubaka si bwa buli muntu. Obubaka nagwo mwaliiro, obubaka nagwo babukolerera bukolerezi, obubaka nyota. Kitegedde kyokka buli omu neyalinyiddwa ku lubaala eggulu asobola okuddamu ekirooto. Olabira ku kukola bintu nga tebivaamu so nga bakivuunula, kuba buli omu aba n'endaba ye ey'ebintu. Oli asobola okukiraba ng'akirabidde mu ango bw'eti era nakuba ebyokulabirako era nga kyekyo, naye nga si kyekyo. Kati omuntu asobola okutaputa obubaka, ekintu kutaputa oba okubuzza mu Luganda oba okutereza ennyukuta zaabwo okuba nga zeesimbye, osanga batono. Kitegedde. N'olwekyo ekituntundu kino omwana adduse n'50,000, 50,000 ansa, 50,000 ly'ekkubo ly'olina okuyitiramu okutereza lubaalewo, zitegeeza kuttaanya. Omwana adduse nazo, ekyo kikolwa kitegeeza nti olina okumugoba. Okumugoba kye kituntundu omuntu ky'amala ng'atereza ensonga ezo. Kyokka ensonga ezo teziggwera wiiki emu, teziggwera mwezi gumu wadde emyezi 4. Ensonga ezo zirimu lubaale oyo osobola okutwala ebbanga lya myezi nga 8 ku mwaka. Be bantu b'osanga mu nsozi nga beebaseeyo y'ebikaluveera ku lw'okuba nga obudde bwa nkuba, y'ebikaluveera y'ebikatundubaali bw'amala okwebika mu buliri bwe. Be bantu b'osanga abaatabaala nga bali mu nsozi bali mu mbiri beebaseeyo. Nagana kamala wano emyezi 7. Kyekituntundu ky'oluteddemu 50,000 ng'abaana badduse nazo. Ekyo kikolwa nti olina okuva mu mazzi ogoba abaana bano. Okugoba abaana bano kyekituntundu ky'olimala nga weebakiridde lubaale oyo. Era lubaale oyo olireka emirimu, olireka abaana, olireka amaka, n'ogenda otereza ensonga ezo. Ensonga ezo za kuttaanya, si za kutuula kuyita lubaale wadde okumwaza. Era ne bw'oyita lubaale gw'oloota bw'otyo oba omala biseera, oba omala budde. Era bajja kujja ku mutwe boogere, bajja kwebaza, webale kukola, webale kutujja bweru, webale kutujjayo, nga just malowoozi. 50,000 ansa ya lubaale oyo. Kyokka obwana bwe budduse nabwo, kyokka kana kabadde kalenzi oyo Ssaalongo ayitabira mu kitundu kya buto. Lubaale nti atudde ku bulongo, atudde ku buto, era naawe oli mwana tosobola kati ggwe kufuna maka ga nkalakkalira. Era bw'oba olina omusajja obuddamu eryo ddaala jjajjawo akuteresewo obuteresi, naye okyalina olugendo gy'olaga tonnatuuka. Oyinza okuba olina omusajja akusuubiza kino nakiri mu nsonda mulimu enkota y'ettooke, ensaawo y'amanda, biki olaba wafumbirwa wamala, naye tonnatuuka. Mu nsi yo gy'oyitamu ey'obulamu bwo tonnatuuka gy'olaga, okyalina olugendo. Kati mwe bawala bamalira abaana babandi ebiseera, tegeeza abasajja n'omalira omusajja ebiseera, n'oyogeza ebirimi, n'omwegondezaako, kwagala nnyo, biki, era kati gwe kaggala ndaba abasajja ebyo byonna mwerimba. Bw'oba okyaloota bw'otyo weerimba, tolina musajja wo mu nsi okuggyako ng'omaze okuttaanya ensonga z'abajjajjaabo. Ojja bafuna, ojja kuzaala. Mwe bantu abazaala omwana, abaana 2 ba musajja, omwana omu wa musajja, naye nga bambi oli embuzi by'oloota tobimanyi. Bw'oba okyaloota nga ogoba omwana ng'adduse n'50,000, nkusaasidde, fumbirwa otuuke n'okukyama amagulu, fumbirwa obusobola otuuke n'okusenguka we bubeera kutambule, otuuke okweraba mu ndabirwamu olabe nga wekaabeeranga luli kati nga si wekali, nga kivudde ku basajja kukatawaanya nnyo. Kunoonya mutuufu, n'onoonya omutuufu n'otuuka n'okukola eddagala, naye nga by'oloota byennyini by'otamanyi. Bangi bamaze ebiseera mu bafumbirwa naye nga byaloota birala. Awo n'abeerawo nga bubadde bubuddamu n'anobawo, bw'aba anyumiza abantu n'atenda omusajja empisa embi, naye nga bambi kye kizibu. Gwe kizibu okitegedde, onenya abaana b'abandi, bwamalira ebiseera obattira future. Kubanga omuntu yenna owa lubaale bw'aba alootagana ebintu bwe biti, bw'oba omuwasa aba akuttidde future, kuba n'emisambo gye gyennyini gyetaba mu kusiraanya. Kubanga gw'obeera owasizza oluusi emisambo gye tegimwagala abeere mu birungi, tegyagala anywe mata, okuggyako nga amaze gitegeera. Kati gwe kitaawo akusanze weekolera akali mu kukatambula bulungi, ojja otandika okubeera nti omulabirira.
so nga jjajjawo agamba nti ebiseera by'okulabirira tebinnaba, ate Lubaale agamba ffe tuli kulabirira tali bamuntu. Kati oyo yenna naavaayo mbu akulabirira olw'okuba mwesuubiza ensi n'eggulu gwe basiraanya. Emirimu gy'abasajja mingi gifudde gisaanyeewo lw'abakazi be baleeta kuwasaawasa, okusuula ennono, obutamanya ni gw'oteekeddwa kuwasa, obutagoberera birooto bya mukazi wo gw'owasizza. Ebirooto byennyini bikumala okwafuwaza gw'omusajja olw'okuba omuntu gw'oli naye talina kufumbirwa, ayina bba gw'ayita naye, ayina bamaama b'ayita nabo, talina kufumbirwa mu kiseera kino. Emyoyo gimuliko gigamba ajja kumala kutumanya gw'ate owasa, muwasaawasa nnyo, mukombooza nnyo ne munaayiza. Buli mukazi noyagala wegatte naye, buli mukazi olw'okuba ayogera bulungi, olw'okuba yakola bulungi eriiso noyagala buli omu alinnyeko mu maka go ng'owasa. Kitegedde kuwasaawasa, so nga weekulidde embazzi kugulu, owasizza ky'okoola. Ebirooto byaloota mu bulamu bwe temulimu kufumbirwa, mwe mukoze akatijjo mutijja, laava ebaluma mwetadde mu maka. Era bye mujja okujjangamu byebyo. First singa abantu baali bagezi, olina okuwasa omuntu yandibadde amala mubuuza biki by'oloota, n'amala okwetegereza ne yeekenneenya, omuntu atamumalira ebiseera. Kubanga mu nsi muno si buli omuntu ajja kusamira. Abaana b'abantu abakazi bangi abali mu nsi muno naye nga taliiko bizibu ebyo. Ate abantu abalala abasinga obungi baliko ebizibu ebyo, naye bonna beekukunika mu bufumbo, naye nga obufumbo oluusi bwakiyita mu luggya bw'aliizi, n'azaalawo abaana babiri ne bafuna akabacyankalanya n'anoba. Naye walala era agenda okusanga naye omusajja y'omu abazaala ali omu, era naye n'anoba. Mujja kufumbirwa nnyo, n'amagulu gajja kutuuka okujjangamu ebitege olw'okukola ebintu ebyo ng'ebyokulya, nga ebyafuuka essomo, byafuuka ssomo, kyafuuka kya bulambuzi. Kati abantu bakyayagala na kufumbirwa kuba babigezaako byagaana. Kati yasalawo kwetalanga afiya, asanga yalyamu, gwasiimibwa kkiriza, buli omu n'alyamu, buli omu n'alya omwo, n'atuuka okufuuka akadiba. Kitegedde, n'atuuka okufuuka akasowaani asanga yaliiramu, olw'okuba obufumbo bwagaana, yeenyiwa yeetamwa, gwasiima gwagenda naye, naye nga byaloota tafaayo bigoberera. Kitegedde, ensi y'omuntu ey'okulemererwa ensi, oba entandikwa y'omuntu ey'okulemererwa ensi bubaka. Vulugu w'omuntu mirimu okufa biki byonna bubaka. Omuntu okukyayibwa okutuuka okuggwebwako emikwano byonna bubaka. Temubufaako. Olowooza ojja kutambulanga butambuzi bakulagule. Omweso gulina ebintu bye gutalingiriza, omweso gulina ebintu bye gutasobola kulambulula. Omweso gulaba bintu bya kumpi, bakuloga, oliko omuzimu, oliko kiwanuka, ebyo gubiraba. Naye Lubaale oyo w'obubaka, entaputa ye olina kusanga muntu yamuyitabira. Abantu abayitaba ensozi mu ggwanga wano mwebali bangi, lwakuba si bangi. Olina kusanga muntu bw'atyo, ne bwe muba mu takisi asobola okukubuulira ky'olina okukola. Bantu bwe batyo be balina okutaputa Lubaale ow'ekika ekyo. Kale bw'obadde mu mazzi geza okulaba ng'oli bwereere, ate ng'otya okuvaayo ng'oli bwereere. Kyokka akaana kadduse n'enkumi zo 5. Kitegedde, okubeera obwereere kye kituntundu ky'engoye ziri nga ziri mu kaveera n'akaleega, eyo gomesi. Kubanga gomesi y'omusambwa, ennyambaza y'omusambwa entuufu nga kusabye gomesi, olina okugula gomesi n'ogula ekiwuzi, n'ogula ekitambi ky'omunda, n'ogula empale n'eppeti. Ye gomesi ejjudde, oyo ye mukyala, oyo ye maama Nnaalongo. Abasinga maama Nnaalongo bwakusaba gomesi, ogenda mu dduka ng'ogula gomesi na kiwuzi na kitambi ng'omala, oba oswadde. Gomesi ey'omusambwa baviira ddala ku kawale akabika akasolo, ye nnika, oba abamu bagiyita butida. Kubanga akawale k'omukazi waliwo obuwale obumu bw'osanga buleeguufu, osobola okassamu ejjinja n'okuba ekinyonyi, ky'ekyakatuumya butida. Temulimu abakazi abamu abanene ng'ayambala ekiwale nnika, naye nga kijjamu ndoozi abantu nga 6 nga gulinga mutego. Abakazi abamu ab'obubina obunene, okitegedde, empale oyinza ogisanga ajanise kuba yanoga ng'eringa mutego, muyinza n'ogitegeramu enkwale nga singa zindwadde. Kitegedde, kale nno butida zibanga mitego, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno bw'oba onoyambaza maama Nnaalongo, baviira ddala ku kawale, n'oddako peti, n'oddako ekitambi, n'oddako gomesi, n'oddako ekiwuzi ekyesibizibwa nga kye kitambaala, ye gomesi y'omusambwa. Bakusaba olugoye bwe lutyo. Kyokka tosobola kugenda n'olugula ne balukwasa. Ebiseera ebisinga engoye ez'ebitundutundu by'olubereberye oba ebintu ebiteekeddwamu lubereberye, first osooka kugenda mu mbuga gy'otambulira, oba lubiri gy'otambulira, oba lusozi, n'osooka owaayo gomesi efaanagana bw'etyo,
kisinzira ekirooto wakirotedde mu kkoeki. Osobola okulotera mu bwannabinene, mu bwannabuzaana, mu bwannabuwanuka, mu bwannandawula. Bakulaga we bambaliza omusambu oguyitibwa mama Nnaalongo n'owaayo gomesi. Kati omala okuwaayo gomesi ate n'olyoka ogenda n'ogula gomesi erina okukwasibwa. Lubaale olubereberye bw'atyo bw'atambula. Ejjembe bwe liba linaakusaba effumu osooka kulisimba gy'otabaalira ne balyoka bakukwasa effumu lya jjajjaawo. Kye ki? Ti lubaale bukubika yagaana obuyinza bwatwalibwa ekitundu ky'olubereberye. Kale ekitundu ky'olubereberye ky'osooka okuteekerera ne kigenda nga kikuteera obuyinza bwa bajjajjaabo. Ky'owaayo kye bakuwa. Ky'owaayo kye bakuwa. Nakayima bw'akusaba akakooyi oba ekikooyi oba ekyanzi, ekabonero akalaga nti bw'otyo bw'olikola ku mutala gwammwe, era asobola okutuma ebintu bibiri, ekimu n'okiwaayo, ekirala ne kikwasibwa. Kati lubaale w'obutonzi bw'atyo bw'atambula. Kati tuddeyo ku bubaka bwo. Ekitundu w'oviiridde mu mazzi ng'oli bwereere tukugambye ogwo mweso, maama akubanja okumwambaza. Okitegedde? Kati bw'ovuddeyo akatuntundu k'okunoonya engoye zo ne zibula ku mazzi, kyekituntundu ekikulaga nti 5000 omwana oli zadduse nazo mwe muli ansa y'okuggumiza maama Nnaalongo. Kati bw'onoonyezza ebyambalo byo ne bibula, geza okulaba nga waliwo sikaati awo ku bbali naye nga ya uniform. Katuntundu akakulaga nti osigalidde ekintu kimu, kwambala kyambalo ky'abayizi. Todda mu ngoye zo, yambala kyambalo ky'abayizi. N'ekyambalo ky'abayizi olabyewo sikaati yokka tekubadde bulawuzi. Ekikulaga nti tandika ensonga zino ojjuze ekyo ekibulako waggulu. Kati olubaale wakutambuza, si wakuyita mpewo. Tubabuuliridde, tubasomesezza, naye abasinga obungi era bakyakola nga bwe balabye. Obutamanya bukuluma bukulu. Mutwale ebiseera, mulote obubaka bwe buti, mutwale ebiseera, musimanyi mpita jjajja, simanyi ate bajjajja, simanyi bangambye baabasiba. Mwonoone ebiseera, mutwale ebiseera nga mutambulira mu butamanya. Okitegedde? Sikaati gy'oggyewo ya uniform. Otandika okugoba akaana, oggyewo just sikaati nga ya uniform, tekubadde bulawuzi. Ekikulaga nti olina kwambala kyambalo ky'abayizi. Otandika okugoba ku nsonga z'abaana abalongo, olubaale yatudde ku bulongo. Okitegedde? Kyokka ne sikaati gy'oyambadde teriiko bulawuzi. Tandika okugoba ku nsonga z'obulongo obw'olubereberye, naye tojjudde. Osobola okujjuza ekitundu ky'owaggulu, eyunifomu ya sikaati nga tekuliko bulawuzi. Bw'ofunye sikaati n'ogoba akaana, tukagamba maaka komyawo ssente zange nenga kadduse nazo. Kituntundu ekyo kya bulongo. Bakabaka bakulumira mu kituntundu kya buto. Akalenzi oba obulenzi obadde olaba obulenzi bubiri bugwa mu kkowe, ebyakabaka ndawula, kabaka bulamu, ge makowe g'olina okusookeramu olyoka osange Mukasa, kubanga gwe mukazi gwe. Omusambwa gw'omukulu gwa lubaale Mukasa. Kitegedde? Buno bwakabaka. Kabaka bulamu ly'ekkubo, kabaka ndawula, omusamire, mutuuse mu bwa Ssewamala, ate osange Mukasa akakasa ensonga era ateeka ekitangaala mu ebyo bye tuba tukola. Ekitegedde? Kale akaana k'obadde ogoba nga kakutte 15 ye ansa y'engeri gy'olina okutambulizaamu lubaale oyo. So si kutambula bino ate omusajja yankyaye, ate emirimu gifudde bakasitoma sikyabalaba, awo n'osiba nsaano ku mazzi. Ojja kukozesa eddagala olikole, bajja kukuwa nnyo eddagala etolikyusa bulamu bwo, tulitereeza mpewo ezo. Mujja kwaza nnyo lubaale, mujja kuyita nnyo empewo, mujja kwagala nnyo kuyita lubaale ajje asabe by'ayagala. Lubaale tekimugaana kujja, ajja kujjanga kuba bwo buzannyo bwa lubaale. N'omusawo atakkolerera lubaale yeebaza, otujje wala, mwebale ekkola naye nga tewali lugeeno. Ekituufu kye musamidde si kyekyo. Bantu banyinya batudde ku luberebere naye nga jjajja we bw'ajja yeebaza Ssenkulu bali baakubidde eŋŋoma. Weebale, mumwebazeeko, atusumuludde, atujje wala. Kituufu awo gonna masomero, era zonna steps, gonna madaala, naye ate ansa enkulu main point muba mugitemerako ttaka. Lubaale ow'obutonzi takolwako. Lubaale ow'obutonzi gwe nnyini ye by'olina okukola biri ku mutwe gwo kwe biyitira ku bizannyira. Bino byonna byoddamu nti ate simanyi ebijja byofa babisimbako eddagala, tesimanyi lubaale alimu amalogo biki, ebyo byonna bibyo. Kumala biseera, kutta myaka gyo, n'ekintu kiri kimu mmanye ntandikidde ku ki, nina kukola ki. Waba wantabaalo, lubaale onaasooka naki? Wansozi agatta ebitundu eby'ensozi n'eby'embiri.
Lubaale oyo wambiri wansozi ate lubaale oyo atambulira mu kiganda n'obunyolo ne woba oyina omusambwa gw'obikka kitegedde oyinza okukozesa embugo ate n'omala n'okozesa engoye. Kansubire nno nti otegedde bulungi nnyabo weewaawo yenze Mulangira Jjuuko Munabuddu.